Gwe n'omukyala ng'olina musajja wo yakukyawa. Yagenda naye ng'oli okyamwagala ku mutima. Omusajja oyina mukyala wo yakukyawa from nowhere n'atambula n'agenda. Kankubuulire, sometimes ogenda n'ofuna omuntu n'ogamba nti mufunye takyasobola talina wayinza kulaga. Oba wange olaba ne gwe bakubye empeta abaako ebbali gy'apaalira oba beekyawa empeta ne bagisattulula kati gwe garanti ki gy'olina nti nowwo. Abantu abasinga mufuna abantu abo ne mubatwala for granted. Omulaba omuyinaawo akufumbira emmere olya. Omukyalo olaba omwami essente z'akameeza azireka buli kimu ky'omusaba akola ki akikuwa. N'oyagala gwe weesuleyo gwe nagamba nti obuvunaanyizibwa bwo obulala bonna obukole ki obusuule because waali takyalina gy'alaga muzadde abaana mukoze biki n'otandika okwesuleyo gwe nagamba. Ngenda kuwa eddagala lino eno naye ng'ate sigenda likujja likima ewange. Naye njagala ojja okukima eddagala lino ng'okimanyi ebintu byo by'okola biri perfect. Kubanga abantu abasinga ogenda ne weesiga eddagala n'ogamba kamukolera eddagala ajja kunjagala lwampaka. Ajja kwagala lwampaka naye empisa zo ziyimiridde zitya. Eddagala likozesebwa naye n'empisa nazo zeetaagisa. Enneeyisa obulungi eri munno nkwata ki gy'omukwatamu. N'eddagala bwe gy'osinziira okukola ki okukola. Kati gwe yonna ng'omanyi obaddewo eri omusajja oyo. Okoze buli kimu mulina bingi bye mutuuseeko naye atuuse ekiseera n'akusuulawo n'agamba kaŋŋende n'afunayo obulala kale obumutwala obuki obwongo. Jangu okuwa eddagala okomyewo omusajja wo. Naawe omusajja nga naawe oli kyekimu ng'omukyala naawe jangu okuwa eddagala okomyewo omukyala wo. Kubanga bantu bangi nnyo be twemaliramu n'okola buli kimu n'ogamba ono omuntu wange waali tagenda kukola ki kuvaawo. Okitegeera naye ate ne bukyenkya ng'akoze eki agenze ne weebuuza nakoze eki. N'omunoonyako n'omubuuza mukwano nakoze eki buzibu ki nkole ki neetonde ntya nga mutuufu ddala tewaliwo nsonga naye ye awula mutima gwe takola ki tayagala kumanya. Oba oluusi afunyeyo gwalaba nti asobola okubaako ewalala wamutuusa okusinga wano wakola ki waali naawe gwokoze eki womutuusiza. Jangu nkuwa eddagala okomyewo omukyala wo okomyewo omwami wo okomyewo omukwano gwo. Gwe omuntu yenna alina nga yakubulako naye nga yali wa mugaso nnyo gy'oli nga tolina kye wamukola kyamaanyi nnyo kimutwala. Jangu ofune eddagala. Naye oba olinawe kye wamukola naye nga mutuufu weenenyezza mutima gwe owulira okoze eki ogonze jangu ofune eddagala. Buli kimu kyonna kijja kuba bulungi kijja kutereera. Senga abaselebu ndi Mulago ku bbiri opozi ne kyaki ya Kakande ate ne Makerere nayo nsangayo ku bitaala bya Cheza wenyini Sapro Road ojja kunsangawo. 0704 737 14 0773 369 tewerabira nti delivery akolebwa wonna wooli. Kasita otuwa okunnyonnyolwako ne tukutegeera bulungi sobola okujjanjaba. Mwe mwenna abanneetaaze nze nga nze like oyagala counseling olina by'oyagala okumpitiramu ggwe ng'omuntu nga si byakukwana. Taagala bintu byakukwana ebyo nedda. Noonya ntuukirira ku ofiisi tujja kwogera ate ensonga ejja kukangawo okola ki nga woojagala. Mubeere bulungi mwiraba.